omulamuzi Simon Byabakama naye ensena akulaba bulungi mu mmunye ku bibiri yabadde enjala yali temuluma nnyo ogumukuto enjala yabadde temuluma nnyo ogumukuto omanyi omuntu bwali ennyo atandika okwerabira nti weyetolodda waliwo abalala enjala bekola ki enjala beruma ani afumba akaluka wano ani akafumba kakiiko kabyakulonda kakati Byabakama oba yabadde anywedde ki mukulu Byabakama ayagala kutulowoozesa nti abantu bategekera akalulu kano bawutufu nnyo emitwalo 19 bwe bali mu by election wano tebaweza abalonzi emitwalo egi esatu abalonda kakati Byabakama bwabanga gye yasomera teyagwa bibuuzo nga tebamubbiranga singa mbadde nnyina obuyinza bannayuganda be nandikuŋŋaanyiziza obanga mu kisaawe Namboole nga nnyina kibooko nembasabula nga buli awezezza emyaka 18 egironda mboko 10 obalanga butagenda mu kalulu kuddamu magezi agaki kuddamu magezi gw'omuntu nakutegekera emmere 26 nekaawa omunnyo okitegedde n'ategeka emmere 211 n'ategeka emmere najjanga y'omu enkola y'emu ente abafumbi bebamu buli kimu kyekimu nawe ne mujjanga muzuuza embuto buli kisala tuze kulya okimanyi nti bembeera mu kalulu RDC omu oba deputy RDC omu okimanyi nti mu kalulu asalawo kinene okusinga Byabakama deputy RDC ogu deputy RDC so sinafulu RDC buli omu alina obuyinza bwe bukoma omanyi lino erisajja eryakunamira abantu eryakunamira kabaka ekisa kya Mukama eryo muwulira bangamba baaliwo bwa assistant RDC oyo nga muli mu kalulu asinga Byabakama obuyinza olaba ebyali ekawempaawo efujjo eryo nalyo neryaliwo lyakulibwa ba RDC okitegedde nga temuli minister temuli babaka ba parliament just RDC afuna milioni emu omwezi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitran ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp nekakubalira nvuge nga nzirawa mpite kyengulu mpite kyemmanga oba tolina kamaapu obuuza ku bwabooda waayi nvuge nga nzirawa ewali watya ng'oladdeyo ka campus ka campus otherwise bw'otakola bw'otyo bayinza obalabira enakivubo kyekireetera ekyo okubanga omuntu alina kuba na campus okuvugira ku nguudo ze Uganda okuteekateeka kufu enteekateeka nfu ate nga nekimu kibireese okuba nti enteekateeka nfu mu nsi yonna teriiyo nsi esobola kukula ng'efukasinze ku kibuga kimu n'omenya wano enkya n'ozimbawo oluguudo pulano mulala najja nalaba nga lwali terusaana oyo naye namenyawo manyi mu Kampala muno njigiddemu ebintu bingi bwana Kagogwe okimanyi nti abantu ba government yayisa sente okusimba emiti ku luguudo olwa Northern Bypass era emiti ne bagisimba naye ate okimanyi nti ekitongole kya government kyennyini ate kya oba kyali kya umeme nekijja ate emiti nekigitema kasi mu myaka 2 government yayisa esente ne basimba emiti kati ate government yemu neyisa sente emiti ne bajja ne bagitemawo kakati enteekateeka bwebanga efaanaganako bwetyo teri nsi esobola kula nga efokasinze ku kabuga kamu nga ffe bwe tuli Kampala enzigota mu bukulembeze enzigota mu bannansi so embeera ebeera bwetyo nga yamayiyirizo nti ekibuga kasa kituuka mu mbeera efanaganako bwe kityo kituuka mu mbeera nga kyamayiyirizo amayiyirizo gamanyi
mpulira mawulire amayiyirizo gabeera mu mbeera egamba nti gatta wano kasita tunayitawo enkya ebyokusande tunaalaba gabaita amayiyirizo so kupangapanga kati bali mu kupangapanga ebbanga lyonna by the way era Mungu n'atugerera Uganda nefunako enkuba nga yannaku 4 ennaku meka nga tesazeeko muyinza obutaddamu kulaba ku kiramu mu Kampala wano yes kuba itonyere eddakiika 3 ne bafa abantu 19 kati wetonyere ennaku 4 so abakulembeze balina okumanya by the way nekyonoonye Kampala teri kyonoonye Kampala nga byabufuzi ebyobufuzi bye bitonoonedde eddala ekibuga Kampala era gavumenti yaffe bakubanga yali n'ensimbu ekibuga ekyo yani kijjidde ddala mu mikono gy'abannabyabufuzi lwakuba nti n'ekizibu nayo kyerina ate nabo balwana ku kiddiza andi kyeŋŋamba nti n'ekizibu gavumenti kyerina nti nayo bw'ogamba nti ekitwale ate oluusi kiyinza okufa nekisingawo ennaku zino okimanyi nti okuva ekitongole ekya umeme bwe bakikangamu nti bagenda kitwala bagenda kijjawo okimanyi nti bannayuganda ebitundu 75 babeera mu kibululu tekyali masannyalaze gaaka era bakitwala tekyali masannyalaze gaaka dakiika 45 gatonoonedde buli kintu firiji zikubye TV gazokeza obeera onaaba ne gaddako ogenda okumaliza okweyira amazzi mu mutwe nga gavuddeko so era nalaba wana abaka ba parliament nga balisa ekiteeso ekyo ekitongole ekyo kidde mikono gya gavumenti ne manya kati kyebaliko tebakimanyi gavumenti etwonoonedde buli kintu ffe waffe twalinanga amasomero amalungi agali aga Islamic kasita bagatwala ne bagateeka mu meya gonna gasenzebuka gaggwawo okitegeera kati buli kintu kasita kyotwala nti ugandi kakati kino tukitadde mikono gya gavumenti ekyo manya so tubadde tusaba singa abaka ba parliament waliwo abalinamu omutima ogulumirirwa banange neteeka banerezeeza ekitongole nekiddayo mu mmeme otherwise bannayuganda mugenda kulaba ennaku gyemutalabangako webale nnyo balire ddala Sheikh Myoka twegatiddwako na Levo Faruku Ntege sebolamusa kubatuuliriza abawuliriza baffe abalungi yonna gye musinzira otuwuliriza kansuubire nti muli bulungi nkakasa nti buli omu ekire ky'enkuba akifunyeeko gw'atannakifuna naawe kirinde n'ekyo kitegeeza gy'oli ggwe ali eyo wansi alafuba n'okulaba nga obeezaawo obulamu bwo so kitegeeza nti nga olugero lw'Abaganda olugamba nti awagwa enkuba wagwana sooli so tekukubanga esooli eryo omaze okubanga oliteeka mu ttaka eri bannamakindye mwenna abawuliriza abaffe batiimu kisoboka kakasa nti bangi bonna bali kuno eri bannayuganda mwenna abaluubirirwa okulaba nti mufuna eggwanga obaolyawo lye mweyagaliramu nammwe mbatumiddeko nnyo era nkansubira nti programu eno ejja kubanyumira njagala okwebaza nnyo muto wange Sheikh olw'okubaawo mu kaseera kano kubanga yesimanyi gy'abuukidde okulaba nga atuuka wano agambye aze ne kampasi nga yemulaga yita wano so kakati n'ebirala byonna njagala okwebaza muto wange ate omukubiriza wa programu eno okulaba nti ebbanga lyonna olafuubana gye tuyiteeyo ssebo emirimu gye bagisiima era nkakasa nti bwe kataligirya ejja kukola ki ejja kubiika amasumba so naawe ssebo tukwebaza olw'enteekateeka eno ennungi eri abo bonna ababonaabona balina ebizibu ebyenjawulo tubasaasiddeko nnyo nnyini ddala ate n'abafunye ebirungi tusaba Omukama Katonda abeere nga ababikuumira abayise mu Idi tubakulisaayo nnyo mwebale nnyo mwebale kusiiba kakasa nti Sheikh ndowooza sister yazimalako leero so n'abalala bonna abali mu lugendo olwo nammwe tubeebaza olw'okukola ekituufu kye muteekeddwa okukola kansubire nti programu tunaatambula bulungi webale nnyo webalire ddala bakulu benna olunaku olwaleero badde nsuubira okwegatibwako Honorable Mabikke naye ndowooza akakuba tekamuganyizza mukadde kano we musangidde nga ntemyetemye ensonga eziwerako munaddala mu kakiiko k'ebyokulonda kimu ku byo kaagala okulonda kubeere kwa buwaze eri bannayuganda keetaaga obuwumbi 838 okutegeka akakiiko k'ebyokulonda n'ebirala ebiringa ebyo ebibuuzo bingi ku nsonga eno naye njagala mpulire ku birowoozo by'abakulu bennina mu studios ku nsonga eno ey'akakiiko k'ebyokulonda ssente ze keetaaga kagamba nti singa zinaakaweebwa akalulu kajja kuba kamazima na bwenkanya etteeka bwe lijja nga liva mu parliament bannayuganda buli omu babenga bamukaka okulonda kubeere kwa buwaze kakati awo ssente zireme kufa bufi waliwo ebigambo ebikuyitirirako n'obula n'obwokitandikira ate ne weewuunya eyakyogedde ng'oba yasoose kwefumintiriza
na kutunuulira ensonga ennyingi ennyo. Esooka mu byonna kyakusaalirwa. Kubanga awo we tutuuse nga bannayuganda. Kubanga omukulu ng'oyo bw'avaayo nayogera ebigambo ebifaanana bwe bityo. Aba akiikiridde eggwanga eriyitibwa Uganda. Aba akiikiridde endowooza z'abannayuganda. Naye bwe kiba nti ezo ze ndowooza z'abannayuganda, okutegeera kwabwe n'okufumiintiriza kubatuusa awo ku sseeryo, then kyakusaalirwa nnyo eri munnayuganda yenna naddala ali wano ku puroguramu atuwuliriza okuba nti tujegewadde takujegewala tujegewadde okutuuka ku leve eyo, okuba nti tukyalinamu kantu konna tufuuse mu wulenge kidomolera nga tekisobola kwesalirawo ku kiki kisobola kukola naddala nga kirowooza nti okukola ebintu ebituufu. So buddayo ku mulamu ogwo gwennyini nti nandirowoozezza nti gavumenti wakati mu kulemererwa okulowooza n'okukola byeteekeddwa okukola ebituufu yandibadde oba oliawo esinzeekaawo mu kutegeera nenema kukka ku level etuuka ku level eyo, kubanga ebigaana abantu okulonda byebiki. Okusinziira ku yagamba nti omuwendo gw'abalonzi gukendedde nnyo. Yes. Ate nga gavumenti bonna ebapulaningira. True. Ne ebibagaana okulonda consistent bibadde ki oba ebizze bibeerawo mu kalulu k'okulonda bibadde bitya. Era kakati gwe oyagala kugamba nti kati kangeze ku ggwe kubanga nkakasa nange kennyini bukyanga ntandika kulonda sironderangako ko mulembe mulala gwonna. Saaliwo mu kinaana naliwo naye saali mukulu kimala kutuuka kukola ki kulonda. So akalulu kenzijukira okutandika okulonda ka mulembe guno ogwa gavumenti eno eriko ya President Museveni. Era nti nyenyingira mu kalulu akokulonda mu 1994 aka CA. So netukalaba ebyakalimu netukayitamu netuyingira akalulu akalala aka 1996. Yes, omwali wa Dr. Paulo Kawanga simwogerere n'abalala n'ebyakalimu twabiraba netuyingiramu obululu wakatikati awo obwali obubbugumu omwali okulonda kwa bwa meya kubanga ke kalulu akasooka okulonda meya obutereevu. Haji Sebagala wamu mungana mukulu wange Biriggwa n'abalala bonna abakayitabamu n'oluvannyuma tuyingira akabiri mu ogumu n'obulala obuzze bukola ki bubeerawo. Naye wakati mu ebyo byonna olaba nti effujjo effubitizi okunyigiriza okweyagaliza okuva eri gavumenti kuzze kweyongera appetite y'entebe ezze erinnya buli kaseera era bwezzenga erinnya ng'ate ebikolwa bitono nnyo biraga kubanga abalonzi bateekeddwa kulonda okusinziira ku biki by'okola obuweereza bw'okola ki bw'okola n'okukyusibwa okwa constitution okutogaatoga kuba kukyusa kintu kirala wabula okukyusa kubeera kutegeke ng'era kukkaanyiziddwako era nga n'ebimu twekanga nga tugenze ne mu referendum okubikkaanyaako nga bannayuganda naye ebizze bibaawo ensangi zino ng'olaba nti bali mu kutogaatoga constitution okugjawo essalira ku bisanja twakiraba n'ebyalimu byonna nabusha bwe kyakolebwa okugjawo essalira ku myaka omukulembeze gyateekeddwa okufuga ebyo nayo tuzze tubikola ki tubiraba. So okukka kwa electoral commission mu buweereza bwayo n'obubbi obuyolekeddwa mu nteekateeka y'akalulu nga bukolebwa gavumenti n'effujjo n'effubitizi n'enge nettima kubanga bwalaba ebikolwa ebikolebwa nga bikolebwa ku bannansi nga bikolebwa abantu abateekeddwa okubanga bye babakuuma ebyo byonna steadily bizze byogera omuwendo guno kati ogujja okulonda kubanga omuntu yeebuuza byebimu kubiviirako bannayuganda obutagenda mu kulonda. Yes, ate what is the purpose? Okulonda kitegeeza kukyusa bukulembeze. Kakati bw'obanga gwe ategeka okulonda kubanga jjukira nti electoral commission nga yo teri independent era ekyo ensonga ezo zaaweebwayo okukola amendment okuddamu okwetunula okusinziira ku mbeera zaffe nga bannayuganda. Akakiiko ak'ebyokulonda kateekeddwa kufaanana katya era kalina kubeera structured katya baki abateekeddwa okukatuulako era baki abateekeddwa okulonda abantu abo bagenda okukakola ki okukatuulako olwo kasooke kakola omulimu ogwo wakati mu bwenkanya. Ebyo na tebiriiwo. Munnayuganda ali eyo ali mu gavumenti ali ebweru wa gavumenti omugwagwa n'ategeera bonna bakikola ki bakimanyi. Akati ebyo banga tebikoleddwako n'abanga omuntu ayagala entebe
agirwanira kubanga ono sina kujagala bwagazi wabula alinga atakombangako ate yalonda akakiiko kagenda okukola ki neketengerera bwe bakola ennongoosereza mu kakiiko ako kye bakyusaamu kyokka wakati mu bigambo ebikulu ebyalimu obanga omuntu alidde enkoko omala giteeka mu sefuliya ne bagifumba nejja bulungi bagiteeka ku mmeeza yo naye gwe wakati mu ebyo byonna mu kutunuulira enkoko eyo obuwumbe bwayo obutonde bwayo okukula kwayo nti eno eri ensiri erya buno obuwuka obutono ery'envunyu ekola etya omuwula guno n'ogulya naye omuntu omugezi omu oba omusiru omu yagitendako kaawamu nnyo oba okiwulira kakati na wano bino byonna ebikolebwa abantu baleka ensonga enkulu ezanabadde zitunulwako ne badda ku busonga obutonotono obwo ng'omuntu bw'ajjeyo okukawa kw'omunnyo nga tatunulidde enkoko eyagifumbye eyagikuza agituusiza ku ssero lyekoze eki Honorable neno nsonga ntono nnyo eyo kakabalonzi ate kakati iyo si ntono kuba yagamba nti ssente gavumenti bwe ziyisa kati nga bwe baagala obuwumbi 838 nti bwe naziyisa ne ku obululu bwa buwumbi 150 ne balondako abantu 10 seza sente ziba zifudde bufi ate kubuuzizza nga tunnatuuka kugamba nti oli ku kyansimbi kubanga ensimbi zeero ezo zonna ezigendayo era nga bulijjo era ng'enkola eriwo olwaleero era eri mu bitongole ebirala byonna nga ne Electoral Commission ogitwaliddemu aho bagenda kuzirya bo bennyini bannannyiniyo baani chairman w'akakiiko k'ebyekulonda ne ttiimu ye bagenda kuzirya era engalo zatandise ddo basiiwa manya abaganda tulina endowooza erowooza bw'owulira engalo ebibatunga bikusiiwa omanya togenda funa kuki ku ssente emimwa gyabwe ne bw'ogitunuulira giri mu kumega gimegerera olw'ensimbi ezigenda okukola okujja naye nga tuzze ku mulamwa kiki ekigaana abantu okulonda kati bano abantu chairman by'abakama bayita okulonda abayita okulonda kwa nnaku ze katuddeyo mukana akalulu akabadde kawempe kati tuzzeeyo malala kutunula bululu bwonna kubanga effujje lya buli ngeri lyonna tuzze tuliraba emabega yonna naye ate bwe twatuuse kawempe ne lisukkirira muganda waagambira nti lyatuuse ku bwannamulamuzi oba okiwulira kakati abantu abo gy'obayita okulonda ng'otaddeyo embooko ng'otaddeyo abasajja ab'ebissa obukookolo abakubanga tebatunulidde ekitundu kye ekyomubiri kye bakubako otaddeyo mamba ziri mu kwetala zigenda ku polling stations otaddeyo helicopter zibayita waggulu omuntu yenna ayambadde omukako okwambala ogweye lwatateekeddwa kukola ki kwambala okoze effujje erya buli ngeri osambasamba bu boxi oba byekulonda kuba n'okutuuka olwaleero chairman by'abakama tavangayo kutubuulira kufujja oba kukondeminga effujje mu kalulu kano kaketunulidde akekawempe tavangayo kukondeminga tavangayo kutubuulira baki abaakola effujjo baki abaasamba obubokisi baki abaakuba abantu tavangayo kuliyirira nga ye yategeka akalulu ako abantu abaaluuzinga amaaso gaabwe tavangayo kunnyonnyola bannamawulire ekyabatuusibwako lwaki baakubwa emiggo lwaki baatulugunyizibwa otuuka ku sseeryo kakati agamba nti abantu tebajja kulonda abantu agamba nti tebajja kulya mmereyo naye ng'oli wali eri ku mmere ku sefuliya y'emmere awali emmere otaddewo embwa zino zi German shepherd zitudde awo otaddewo ensanafu otaddewo ebiku otaddewo enkukunyi otaddewo ebiyenje otaddewo ensolosozi kakati ogamba abantu mujje mulye emmere ye lwaki temujja kukola ki kulya mmere kakati ndowooza okwo kujegewala kwa kika kwa ddaala ki tuteekeddwa kweteeka mu ddaala ki kubanga ndowooza nti bwe baba nga bebakulembeze baffe nga be bavaamu statements ezikola ezo naffe ffennyini ababagoberera naffe ffennyini bebakulembera tuba tufuuse bagwagwa so kakati byabakama nga tannabuuza lwaki abantu ennamba z'abantu zongera okukendeera ekisooka mu byonna nti lwaki balonda era bwe balonda eddoboozi lyabwe liriwulirwa ekyokubiri nti bwe babanga bakkirizibwa okulonda wekubanga okulonda weekuli ye wekubanga weekuli nga bakkiriziddwa okulonda kw'amazima era ebigendero by'okulonda kukola ki era bwe balonze bwe bagezaako okulonda biki ebyakyuka bwe banga ebibuuzo ebyo tebinnaba kuddibwamu nga tannajjawo nsolosozi nga tannajjawo biyenje nga tannajjawo biku nga tannajjawo nnumba nga tannajjawo kalalankoma nga tannajjayo mbooko nga tannajjawo bino emmamba tannajjayo nnyonyi tannajjayo kutulugunyizibwa kw'abaladisi kwe bakola tannajjawo fujjo likolebwa mu kalulu ka byokulonda nkakasa nti buli wayogera ebyo fe abamutuulira ng'omuntu atanase tuli ku Radio 4 ensonsozi
ye Honorable Farouk Ntege gamba nti ye bintu bingi biremesa abantu okulonda. Sheikh Kamyuka. Ensonga za kalulu kano 2026 zongedde okulinnya enkandago kubanga mulamuzi Simon Bakama gamba nti Parliament bw'enakola etteeka eriwaliriza bannansi okulonda kijja kuyamba abalonzi bonna bali mu Uganda okuba nti beenyigira mu kalulu. Ssente z'omusolo eziteekebwamu zireme kufa bwereere. We tuli awo. Omulamuzi Simon Byabakama naye ensena akulaba bulungi mu mmunye. Ku bibiri yabadde enjala bwe yadde temuluma nnyo ogumukuto. Enjala bwe yabadde temuluma nnyo ogumukuto. Omanyi omuntu bw'ali ennyo atandika okwerabira nti weetolodda waliwo abalala enjala beekola ki? Enjala beeruma. Ate weegenderezanga nnyo mu statement eziva mu bantu aba. Statement eva mu muntu nga kusse nnyo. Bw'oteegendereza eyinza n'okubaawula. Statement endala ye statement eva mu muntu nga muyala nnyo. Bw'eteegendereza muyinza obutadde mukwatagana naye. Kaakati by the way ekintu kino zekyannema okutegeera oba Uganda erina akakiiko k'ebyokulonda oba terina. Gwekimanyi nti bwembeera mu kalulu bwana Kagogwe okimanyi nti bwembeera mu kalulu RDC omu oba deputy RDC omu okimanyi nti mu kalulu asalawo kinene okusinga Byabakama. Deputy RDC ogu deputy RDC so sinafulu RDC buli omu alina obuyinza bwe bukoma. Omanyi lino erisajja eryakunamira abantu eryakunamira Kabaka ekisa kya Mukama eryo muwulira bangamba baali obwa assistant RDC oyo nga muli mu kalulu asinga Byabakama mu buyinza. Wakirabako? Yes. Olaba ebyali ekawempaawo effujjo eryo nalyo eryaliwo lyakolebwa ba RDC. Okitegedde nga temuli minister temuli babaka ba parliament wabula just RDC afuna million emu omwezi. Okitegedde be bamenya abantu bona amagulu bewalabaawo naye nga Byabakama wali yawatatwala yadde seconds 10 okuva ali ku kitebe kye watuula mpaka Kawempe wamulabako yalinnyayo wanje kakati ayogera biki kakati Kawempe ina abalonzi emitwalo 19 bwe bali mu by election wano tebaweza abalonzi emitwalo egi esatu abalonda. Kakati Byabakama bwabanga gye yasomera teyagwa bibuuzo nga tebamubbiranga babadde balina okusooka okufulumya ripooti ripooti eri fomo nibaga naye mbutuufu kusinziira ku kyetulabye wakati emitwalo 19 gye wateekerateekera by election e Kawempe ne balonda emeka 207 okitegedde emitwalo 16 negisigalayo nga tegikoze eki tegizze. Kati olina kusooka kutula wansi ne weebuuza nze ateekateeka kubanga kiringa bonaagamba nti bwana Kagogwe Farouk atuyise ku mukolo gwe wali emakindi atesitese bulungi emmere self service abantu bonna ne batagenda ku table ne batambula ne bakola ki ne bagenda nga buli omu ajja emmere n'agiwunyako bw'ati oyo n'atema oyo buli omu n'ajja n'agiwunyako bw'ati oyo n'atema Farouk n'agenda wa chairman n'aga chairman iseteeka abantu emmere yange bagirerwa mpaka atagiridde tadda wuwe so kawebuzo genti emmere yena abantu gye bawunyamu ne bagenda erimu ki mwabafumbi mwafumbisizza ki bw'ogiriako n'enogera okulya ng'omunnyo gwe baatadde muli emboko zikuba bagizize oba ogikuba bali abafumbye era olina kunenya bafumbye wangi ani afumba akalulu ka wano ani akafumba kakiiko kabyakulonda kakati Byabakama oba yabadde anywedde ki okitegedde eno tebo ya mmere sooka otegeere lwaki abantu kiki ekiviiriddeko abantu okuzira okulonda. Enteekateeka yange nga Byabakama ye enteekateeka ennungi abantu banyinamu trust obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda weebuli nga commissioner omu abantu basobola bakubaka ekibooko e Kawempe commissioner n'atasobola nakujja kusobola kumalawo ekyo kakati mukulu Byabakama ayagala kutulowoozesa
nti abantu bategekera akalulu kano bawutufu nnyo okitegedde era mwe muli bannamawulire bana abantu olumu bayambeko tubayambe tutya temutuba butuuzi ngano ku radio omubaba mukulu byabakama olumu bambi makyalireko ebintu ebimu beetaaga kuyambibwa bwe baba tebakkiriza kuyambibwa ebintu ebimu babiveemu kuba bagenda kuswala bajja kuswala ate kibi nnyo omuntu okuswala ng'oli mulamu n'omulambo ne guswala n'akawangako ne kaswala okitegedde ekizisa abantu okulonda mu nsi yonna ye trust ekireeta abantu okulonda bwe bwesigera bwe bayinamu ekyo kati wali bwesigwa bannayuganda bwe bayina mu kakiiko kabyakulonda omanyi gye bayita okubafuula kye bali pulezidenti abalonda ani pulezidenti Museveni candidate oba atali candidate abalonda si candidate abalonda nga pulezidenti mu ssemateeka bw'amulagira kakati bayivayo mulimu ebintu bimu nga baana abantu nze sikyabanenya bano bamukulu byabakama nga tebeetaaga na kunenyezebwa nga n'okubasabira tebeetaaga kusabirwa kati nga mulina bajjamu bateeka eri ebbali singa mbadde nyina obuyinza bannayuganda be nandikuŋŋaanyiza obanga mu kisaawe Namboole nga nyina kibooko nembasabula nga buli awezezza emyaka 18 egironda mbokulu 10 obalanga butagenda mu kalulu kuddamu magezi agaki kuddamu magezi gw'omuntu nakutegekera emmere 26 nekaawa omunnyo okitegedde n'ategeka emmere 211 n'ategeka emmere najjanga y'omu enkola y'emu ente abafumbi be bamu buli kimu kye kimu namwe ne mujjanga muzuuza embuto buli kiseera tuze kulya okitegedde kakati strike eyandisookedde naddala wano mu Uganda nga temunaba nagenda mu bino byakulonda bino bibamalira budde kusooka kuteekawo kisenge by the way tolaba amagye nti ga mugaso nnyo mu ggwanga amagye ne bwe galaluka nga kakiiko k'ebyokulonda kanywevu kati si kanywevu akaliruddawa akakiiko k'ebyokulonda mu mawanga agategedde agategera kyegakola tunewogenda wano Kenya balanga kuba guli mulimu gwa bannayuganda omulimu gwonna balanga gwano bwe oyagala abakozi ogenda ku switi ng'ogamba waaye njagala omukozi oba olanga tokuba n'ekirango n'olanga radio 4 yeetaaga abakozi abakuguka mu kino na kino abakuguka mu buweereza ku TV ne ku radio si bwe kibeera n'ennaku zino ndaba akakiiko k'ebyokulonda kalanga emirimu emirimu giriwa kalanga ekifo kya kyamaani w'akakiiko kakyo k'ebyokulonda ne bakamishona batano nze nyaga balanga abo nze ngende newandiise kumbe bulijjo ekifo kyagala yes nyaga bakire ku makyabalange kitunoonya agenda okubeera ow'akakiiko k'ebyokulonda batimbe ku palamenti batimbe ku bitebe by'amadisitulikiti okwetula Uganda Uganda eno okumalirako kominezi bateeke mu gazeti bateeke mu mawulire bateeke mu Vision bateeke buli wamu bakitegedde kati abantu baveeyo batandika okukola applications zaabwe akitegedde nga bakola ku kyawano ku gundi KCCA kati abantu buli omu aleeta empapula ze akakiiko okusunsulwa kutandike okitegedde kakati tumanye nti omuntu gwalondeddwa naye kakati mukulu byabakama yaliko looya wa President Museveni okitegedde ng'ate si looya nti oba state house wabula personal okitegedde mukulu byabakama kaada owaki owa NRM awedde emirimu era nga tugenda maaso n'okunnyonnyola ku nsonga z'akakiiko k'ebyokulonda ezimu ku ezo zikatembeese njagala okumaliriza seeka n'ensonga eno bannansi bagenda kubasomesa ebikwata ku kulonda era nga kino kyateekeddwako buwumbi 17 za kuyambako akakiiko k'ebyokulonda okusomesa bannayuganda ebikwata ku kulonda omanyi bannayuganda tebamanyi kulonda buli muna bizinensi abeerako ne ka sizoni ke bwe tutuuka tubadde mu kisiibo emizikiti gye tutwala nga kumpi lunaku tufune munnabyabufuzi atusiibulula bayive babadde bangi bano bona mukulu ntege bazze kati era kino kyerimu ku bisiibo ebyanyumidde nobeerako ne sukaali awo mu muzikiti n'akola ki najjula nadde njogerako n'abasiraamu ne bagamba bannaye kasukaali ko mukakuume kuba naffe kati tuli mu sizoni okitegedde tuli mu sizoni kati mukulu byabakama
ne banne ekituufu tulina okkiriza nti nabo bali mu kasizoni kaabwe akaki ak'okulyako bino bya bannayuganda bebateekateeka si bya bannayuganda tukkiriza nti nabo bali mu kasizoni ate muyina okakozesa wamma mukozese kasizoni kano aka 2026 omudaabuyiza amayumba gammwe abali mu kakiiko k'ebyokulonda abatanda bakuzimba ku biziku bwa apartment mu bumalirize okitegedde mukyuse ku mmotoka muvuge ku mmotoka ez'ebbeeyi because eno sizoni eno sizoni ya mukulu byabakama okitegedde ng'okima bulungi nti buli luvannyuma lwa myaka 5 akakiiko k'ebyokulonda kasomesa bannansi okuyiga okulonda kakati ebyo abakama baamugamba nti bannansi balina ekizibu kimu balwala ekirwadde ky'okwerabira bye babasomesa 2021 bagenda otuuka 2026 nga tebamanyi bwe batiikinga mulimu abeeyongeramu abapya nga beerabidde okitegedde kati nga beerabidde kakati oyo sayansi w'obwongo ne kasomaali kasomaali gwe bayita byabakama naye mu mbeera eyo buli muntu aba ne sizoni okitegeera ekyokubiri Uganda ina ebintu nze ebinsesa tumutuwe sente tusomesa abantu bute bagenda okulonda mutuwe sente tusomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe mutuwe sente tusomesa abantu waye balina okusuula ebikyafu mu kibuga mutuwe kakati ebyo bintu bya kiyaaye okitegedde kikyamu okusomesa omuntu n'abanga amanyi ekyokukola gwani yakusomesa gubya wakamo okuyiga okulonda ni yakusomesa ntewali kakati ngoba kuto idani yakusomesa kati gogena kujja kubyogera okunsomesa ogenda bijjawa yakunoonyereza ekamempa akalukawadde kawaddeyo wabadde wakagoberera mululu obwalondeddwa obutuufu n'obwafudde bulo obwasinza okuba obungi obutuufu ani abasomeseza obulonda obwo obutuufu baali basoma dda akati ensinga eteredde bulungi nga bannansi beesiga ababakulembera mu buli institution nga n'abakulembeze beesiga abantu bebakola ki bebakulembera zino sente mutuwe tusomesa kino musobola tusomesa kiri tebibeerayo because ensi buli weetereera bannansi kitegeeza kukkaanya na kuwuliziganya ontegeera nti ensi kasiteeterera bulungi democracy n'abukala ebintu nga bitambula bulungi bannansi kitegeeza kukkaanya buli kawaayira akajja bannansi tebakakubako kalulu wabula bamala kakola ki kukkaanya tikano kazze katulekawa kakati mukulu byabakama ne banne eno ansa mwe bannamawulire muleka ne banabagimu nze kanjimuweereze nkakase gya musangayo ekiganye ekigenda kikendeeza tolanno kakati nga kyakabisa kajanja naye bwe tumala 2026 akalu akaddako nkakasa mukulu byabakama ajja kalonda na famire ye bwe tumala 2026 akalu akaddako byabakama ajja kalonda na mukyala we tasobola kulonda bakulembeze baggwanga bonna kugambye kubanga akalu bwe tumala 2026 kutolanga agamba bagenda beetemako buli kiseera kati bwe tuva mu 2026 akaddako agenda kalonda na mukyala we because ku mulembe gwa Kano Besigye Besigye mirundi gyonna gye yavuganya effujjo mukwano gwange Mungu amusaasire Ajazizi Kasujja Engineer Badiru Kigondo effujjo lye bakola ebiseera ebyo lyali litamizza abantu okukola ki okulonda azizaawo mulaalo abantu badde ku polling station balonde generation y'abavubuka okitegedde eyakyagulanye eno yezizaawo abantu ne bagamba nti tugende tulende wekanga binakola ki binakyuka kati bwe muddamu ne mubasiriwaza ogambye ani azizaawo mulaalo y'okulonda kyagulanye ne generation yeeyo ey'abavubuka si kakiiko byakulonda ataka kakiiko k'ebyokulonda kayina omuvubuka gwe kano neewabo mu nnyumba tijjangu genda olonda kuba bali abakola effujjo abali mu kakiiko baavaawo ne wajja abapya akakiiko k'ebyokulonda kajjako ne kakono neewondi gya tugenda olonde naye era Kyagulanyi si yabanona Kyagulanyi akaluwa kawedde hiti ze yakubanga zikubiriza abantu kuva mu nyumba genda kola ki genda kulonda ze zadifendinga akakiiko k'ebyokulonda kati hiti zino bwe zinaatuuka esina nazo ne ziremererwa nkakasa zigenda kulemererwa
2 mukaaga bwanaggwa aungeteka likola akaluka 2 ategera kola kunnyoko Liga ngono jano ku radio ligame kuli kwate jeka wanage tukutwala kulonda tikinga mangu tugende kati mukulu kama muri mune byoteka mu bwongoli musajja akoze Washitegede muri mu byoteka mu bwongoli musajja akoze osusize emyaka 5 tibakugamba nga bintu bya kisirusiru we bityo kati ogenda kujja tukwate jeke bakukwate panda gali genda mangu ku boxi bagisanu kulotikinge chu bakuvuge bakozeyo nonsense Washitegede mutule wansi muvemo obukafiri Washitegede abantu bafune trust je mukola ki je muri trust bwe enajja abantu bagenda kwetwala bakole ki nekuti musola kubeera awo akakiiko ebyokulonda ba commissioners bonna 5 bonna baana bakukyalo kimu boogera olulimi limu bagwanga limu Washitegede bavuga emmotoka zezimu basomera mu ssomero lyerimu bonna bakada mu kibiina kyekimu kati bali mu kipooli kakiiko ka byakulonda nova noyita press conference namba wana mawuli mwetaga kibooko ate tutya mulimu ebintu bimutasaana nga kuteeka ku TV ate munabimanya mutya Washitegede biyitenga temumanyi lwaki mutulwaza emitima tubabulira mumanyi kakati gwali muna mawulire tewasoma mawulire nagasoma kati ekyakututia wabya bakamangereri guli byogenzo kusaka wabaddo lwaki tuwagenze n'olima mulina okumanya bigenda mu maaso lwaki tuwagenze n'olima bali yitanga temumanya atenga mugamba byayitawa biriwa bino ebintu ebimu bwana Kagogo oli nakagamba oli muvubuka okyali muvubuka tokkirizanga generation y'abana abasajja kukuteekanga mu bwongo obwo bintu bigenda kukaddiya ng'okyali muto kankumuzeemu seeka Haji Faruku Ntege nga tumaliriza ensonga eno eyakaluka 2026 ab'ebyokwerinda baagala obuwumbi 10 nalabye beetaaga abapoliisi beetaaga obuwumbi 15 ate amagye geetaaga 138 kukuuma kalulu ka 2026 mutera okukola effujjo mu kalulu bannayuganda ate kakati wobiwulira byonna nga biri mu kkubagana kubanga bw'ogamba nti amagye n'obwogerako nti gaagala obuwumbi 138 okuuma akalulu amagye galina rolo ki mu kalulu kutebenkeza mirembe bw'otunulira mu constitution ya Uganda mirembe kati giba tegiriwo era giba tegikuumibwa are they not facilitated bayambako police institutions no they have no role and they have not been called by Ugandans ekiteekeddwa okukolebwa bwe kinaabanga kikoleddwa n'amagye tegajja kubaawo omulimu gw'amagye olwo gwetaaza obuwumbi obwo 138 gwego gwabadde Kawempe gwe baakoze ab'amagye guliwa tewagulabye ogwe Kawempe nsijukiza ndowooza ogweka munnange oli mugenyi muno bw'oba walabye embooka enyoka oba walabye okutigoma kw'abantu oba walabye emmamba ezitambula ezijja ku polling stations oba walabye ennyonyi eziyita mu bbanga ogwo gwe mulimu gw'amagye era nga gwe mulimu ogwo gwe nnyini amagye gwe gaakoze nga bali e Kawempe ogwakendezezza abalonzi okuva ku mitwalo emitwalo 19 paka ku mitwalo 2 egy'abalonzi era byabakama bw'ababa nga abadde abuuza nga tannagenda kukaka bantu kulonda amanye kati ayongereko kuba kati obuwumbi 38 18 bugenda kukola omulimu gw'amaanyi okumekingira ddala sure nti ku layini z'abalonzi tekuliiko muntu n'omu agenda kudda mu kulonda kubanga kakati gwe njagala mbuulire ng'olina amagezi akategeera nga n'obulamu bwo okyabwagala ng'olina n'eggwanga empya Uganda empya gy'osuubira okuyingiramu bwe banga bwe bityo bifaanana ebyabadde e Kawempe ogenda kunyeenya ettu eryo mu 2026 ng'olitwala ku polling station ogenda kuwuzuumya ettu eryo olitwale ku polling station okuli emmamba otiisa bannayuganda si kutiisa these are facts buli omu yazirabye n'amaaso ge these are facts era zizze zeeyoleka bulungi nnyo tuzze tulabe effujjo mu kulonda kati njagala nkutegeeze nti genda mu poliisi nezo nezigenda mu poliisi Uganda poliisi zeesaba kakati ogamba tezikyakola mulimu guli gwa kuuma law and order genda olabe ba DPC katuyingira mu kalulu olabe enneeyisa yaabwe gye beeyisa abantu si ba DPC bakada these are cadres genda ku ba DPCC era babakyusiza dda okuteekawo okuba positioninga bakada mu bifo bakola ki bibaagala ebyo byonna njagala kutegeeze nti bigenda kukola omulimu gumu gwa kutulugunya
So in other words nti akalube kavaawo oba kyalisinze bannayuganda bafune eddembe bwebanga balemereddwa okwerwanako nga bafuuse enanka abamesa amaangi gwanga linabeerawo litya nga toli kulonda no kakati liriwo litya nga ate abantu batulugunyizibwa teribaddeewo ng'embooko zivuga teribaddeewo ng'abantu bagibwamu amaaso teribaddeewo ng'abantu bagibwamu enjala bwe babanga bannayuganda ekyo kye balonze kye basazeewo okubeera nga balemereddwa okukozesa amaanyi gaabwe agabaweebwa mu constitution eneriko bo bennyini gye beekolera mu article namba emu ebawa amaanyi nti amaanyi gali mu bantu power belongs to the people bwabanga balemesezza okukozesa amaanyi gaabwe ng'omulango ogwo tuzze tugukuba tugufudde na slogan bw'ogenda mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform slogan yaffe ya people power amaanyi mmwe abantu abali mmwe muyina amaanyi mmwe muteekeddwa amaanyi ge baabawa tebaabawa amaanyi gagenda kusitula migugu tebaabawa amaanyi gagenda kusitula ndibota mu owino baabawa amaanyi okwesalirawo butya bwe baagala okukulemberwa butya ebintu ebigenda okutambula mu ggwanga lyabwe nga babiinamu omukono naye babanga beesuliddeyo gwa naggamba bagamba nti zirinda bulwange buli omu yes akola bibye njagala okukakasa nti bajja kufeesa bajja kubamaanya bajja kukyolya bajja kukaaba bajja kweziringa bala bajja kufuna obulema bajja kubajjamu amaaso kubanga ekyo kibasazeewo okukola kiki tuteekeddwa okukola ku bantu ne statements ezifaanagana ng'eza chairman byabakama zaakola kwe kusitukiramu nga bannayuganda ffenna tugambe nti enough is enough eggwanga liteekeddwa okudda mu mikono gy'abannayuganda so si mu mikono gy'abantu balubatu abeenoonyeza ebyabwe abakola budget zino nga bw'oziraba abakola statements ezifaanagana ng'ekyamaani byabakama zaakola abatuuse okulowooza bakati byabakama yaani agamba nti baleete etteeka erikako omuntu okulya emmere baleete etteeka erikako omuntu okulonda naye nga tatunuulidde nga ne lipoota ennaba kuvaayo kubizza bibeerawo nga tewaliwo nnongoosereza zikoleddwa tewaliwo ayagala gama talaba ayagala kubeera biri nti biina amaaso naye tebikola ki tebiraba biina emimwa naye tebigikozesa biina ennyindo naye tebiwunyiriza biina obwongo naye tebifumiitiriza awo waatuuse namwe bannayuganda we mutuuse naye ate nammwe ndaba mugamba mukunga abantu mugende mukalonde mukakuume mpaka we bakalangire yes ekyo kyetuteekeddwa okukola kati naye abayambako in a civilized manner mu mbeera ng'ebintu bitambula mu mbeera gye biteekeddwa okutambula yes mu mateeka akakiiko k'ebyokulonda kalina okukuuma akalulu exactly kati ate akalonzi bwabanga yaga nti tokankuumira nze kanzije nkenkuumira kitegeeza gwe yakugjamu obwesige tebuliiwo ekyo kyo tekiriiwo kubanga ekisooka mu byonna osooka tutunuulira mu ngeri gye kajjawo olwaleero akakiiko akalondebwa kati jjukira nti akakiiko ako akalonda ye mwami Museveni kakati erinnya ly'abakamaani yalireeta omugamba nti ye chairman wa akakiiko k'ebyokulonda gwe walireeta waliyo munnayuganda yenamu gundi contribution mulyo bakomishona bonna abaliko abataano ani yabalonga nga n'omumyuka w'omugaseeko ani yabalonda babalonderawa era mukama waabwe yabalonda yabawa biragiro ki era bo nga bakkiriza omulimu ogwo mukama waabwe baamugamba nti biki byoyagala baamusaba ki bye baagala abakole bamukolere mu ebyo bye baamusaba nti bakole byabakama kwegwagwawaza yamugamba nga amuwa instructions nti gwe byabakama nga bwombuziza ekibuuzo ekyo nkusaba nti bw'oba nkutadde mu kifo ekyo n'okituukamu ne bakamishona abo mubeere bagwagwa mukole ebintu ebyekigwagwa no andi nkulaga nti kati bye bakola kuba tosobola kagoggwe bino byonna byokola wano ku radio station yeno byabakamaawo era baakuwa ebiragiro kubanga eno radio station si yiyo oli mukozi waayo oteekeddwa okugoberera norms and cultures of the station station egamba ki ebyegendererwa byayo biri ki ebigendererwa by'omukulu oli kweremeza mu buyinza okumala gino kakati emyaka 40 nebyo bakola bya ggwanga no si bya ggwanga bya muntu omu kubanga omuntu omu ye yabalonda era bakolera ku ntolize singa baali bannayuganda akakiiko kano kaanibadde kalondibwa bannayuganda si President Museveni ate naye avuganya mu kalulu
kubanga talina kalulu konna ke yali ategese nga takaliimu mu bufunze bannayuganda bali badde balonda abakulembeze mu kakiiko k'ebikulonda kyemvudde nkugamba nti bw'olaba statements byabakama zaakola n'avaayo olwayo n'agamba nti bakole ennongoosereza mu mateeka agatwala akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda bateekemu n'akawaayiro akakaka munnayuganda okukola ki okulonda naye nga tasoose kuddayo ku nsonga kumanya biki ebigaana bannayuganda okulonda oli omu ku abo abakkiriza nti oyagala kulonda oba nkyukakyuka mu ggwanga muno bw'obanga toli mu abo abataagala nkyukakyuka kitegeeza nti oyagala naye ebikulemesa weebiri era ebizibu ebiremesa ebyo kwe kutulugunya abantu kwe kukuba abantu embooko kwe kubba obululu mu lujjudde kwe kwekaza kwe kuwalabye nga President Museveni akola statement tinjagala na kutwala abantu kyekyamuganya okututwala mu kkooti ani President kubanga wulira nga ayogeza maanyi atwala ekibiina kya NUP mu kkooti kyekyamugobyeyo bafulumiza lipoota ne balabanga effujjo lyakolebwa kakati ebyo bibanga tonnaba kubimanya kubanga neri okukwewuddisa kuba tusobola kugamba nti yakoze effujjo ali tamanyi nti yakoze effujjo yalikoze kuba ne yakubiddwa oba ayakubye tamanyi nti alina be yakubye so ndowooza enkola ezo bwe tunabanga tunaba kuzikyusa naffe bannayuganda nga tunaba kuddayo kumanya buyinza bwaffe bwe tulina njagala buli omu atuule waali bajje batukyolye bajje batumanye bajje batufumite bajje batukoleke effujjo bajje baagale bakebajala baffe bajje batwala abaana baffe nga tebanga mu rujju mu misana tuku nga babambulira awo kubanga ekyo tukikkiriza okubaawo tukkiriza abantu abamu aboolubatu otukolako effujjo lona ne bakola ki ne baagala naye ebbanga lyonna tunagamba nti enough is enough saawa yeeno kyekiseera kyennyini tusitukiremu tukole kye tuteekeddwa okukola nga bannayuganda abaganda balina olugero olugamba nti ow'ebbango obotamuwemukira tewebikka ebbanga tunamalanga tetuwemukira babbango bano nakubagambako nga tutya ebintu ebitaliimu ebitonotono ng'ate tuli ku mazima ge tuwogera kubanga nze mpulira essanyu lingi nnyo bwe nzijanga wano ku mukutu guno ne njogera ebintu bino kubanga nga bye njogera nkakasa nti bye bituufu sirinaamu kutya kwonna kwenina kubanga tewalimu omuntu yenna asobola kunjja mu bulamu bw'ensi eno okugjawo Katonda ng'akoze ki asazeewo so n'olw'ensonga eyo njagala okukubira omulanga bannayuganda ogutali gwa kufiirwa wabula in fact tuli mu kufiirwa kuba tufiiriddwa abantu baffe tufiiriddwa emaali yaffe tufiiriddwa ebiseera byaffe nga twofe abawangalidde mulembe guno tuteekeddwa okujja okununula eggwanga lyaffe lino teri mulala agenda dinunula okujjako ffe tubalinze tutambuze ensonga eno buli omu agambe ku munne buli omu waali ate tubaatulire tubasange mu nnyimbe tubasange mu ddwa tubasange mu mbaga tuboogere tubawemukire ekyo kyokka kyekijja okutuyambako okulaba nga tusobola okukyusa byonna ebigenda mu maaso n'okugjawo abagwagwa abafaanagana ngaabo tuliko 103.3 Radio 4 ensunsu Sekamyuka nga ngenda mu kummulamu wano ndaba akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti mu kweteekerateekera okuwoza emisango n'okwemulugunya okunalabikira mu kulonda kwa 2021 bagenda kusasanyizaako obuwumbi 12 beetegekera okuwoza emisango kubanga bagisuubira kino kyandibadde kyetaagisa mukadde kano kukirabako era kituzayo ku kiri kye nakugambye byawakama ne banne lino ne baba limaze bali mu kukukuta kuba nagaye bali mu sizoni yaabwe era wakati nga bali mu season eyo bingi byokyagenda okulaba era akalwa kawedde bayisa sente nyingi nazo nga zakwetegekera misango baba wabirayo gyali emeka nalaba yogumu gwa Kyagulanyi gwe baba nayo kimanyi gwali mu bilioni 25 ze bayisa akalwa kawedde musango gumu ezo ze bayisa luli emisango giba nga tegyalabika baziwaani zaddayo mu kitabu ky'eggwanga naye ebyo byonna akakiiko k'ebyokulonda bikabeera nga kalamu nga kalamu nga emitwe gyakikomeramu bulungi ebyo byonna tebibeerawo by the way mu mawanga agateeseteese obulungi ebintu byago akakiiko k'ebyokulonda byomu ku bukiiko obwebwa ne sente entono because nti okulonda mu mawanga agakuze tekubeera kwavaawo mpitewo President aliko ekyokola abakikola ki abakimanyi n'abamuvuganya nga ekyokola bakikola ki bakimanyi bulungi bana Kagogwe bw'obanga odidde omwana wo gw'okaira ku makya n'ozaala nga gw'oteresezza ekiraamo kyo oba ekyapa kyo osula teweebasa osula okukonadde lwaki
nti gwakitereseza yoyo gwokola ki gwesiga gwokiririzaamu kati ono ekimutadde ku bunkenke kyeki byabakama simanyi ekimutadde ku bunkenke kyeki naye kyali omuyifu musiraamu batugamba ati innal haramu bayyin wa halali bayyin kitegeeza ekintu kyonna ekirungi omuntu kyakola kiba kyeyolefu mu mutima gwe kagogoveeri wakawo nojja wano ng'omanyi nti ngenze ku radio fal bayyin era oyingira emisana ng'enki ensi ekola ki ensi eraba naye wala halali bayyin singa wano obadde ozze ng'ozze kubba kompyuta eno obadde olina kusala amagezi kujja ssaawa 5-6 za kiro nga nasikaali yeebase ne kamera n'oziggyako lwaki omutima gw'omweyolefu nti kyogenda okukola kiki kibi kati obunkeeke mukulu y'abakama bwaliko abaganda bagenda kuculumpanya n'okuculumpanya wano nawali fal bayyin ne bwe yeebaka wansi bw'ati amanyi bulungi tekituufu bannansi tebanneesiga ne bwe yeebaka wansi bw'ati amanyi bulungi ti mutuufu bino byengenda okukola si bye bituufu naye ate bye baŋŋamba kati kwe kulaba nga takoze eki tateredde leero bw'aleeta kano liri bw'aleeta kali okitegeera so nze kyenyinza okukola okumuwa ku magezi ng'omaliriza honorable byabakama yejjeko pressure bannansi bennyini bano bannayuganda bwe balibeera baagadde nga baagadde amagye gaddeyo mu kampu gye gaabeeranga nga baagadde poliisi ziddeyo mu nkambi gye zaabeeranga nga baagadde SFC ebeerenga mu kukuuma pulezidenti nga bwe kyalinga edda nga baagadde okulaba nga kali kalulwako amazima n'obwenkanya nga temulimu afudde temulimu balwanye temulimu be basibe mu kooti z'amagye bannayuganda nga babyagadde ebyo olunaku lujja kukya ku makya enkuba ne bweribeera etonnye ne bweribeera mu kibuyaga ne bweribeeramu omuzira kasita kibulekera ku makya nga bo kye baagadde ekyo teri agenda bayimirira tumalirize Nalobye Kyagulanyi ng'alumiriza nti palamenti yeesibuka enguzi enguzi efuuse enguzi kituufu kaakati nakugamba bwana Kagogwe ng'oyagala okulaba kusanyulira bannayuganda lyotalabangako mu myaka gyo gwe gy'olina jjajja yanyumiza nti Idi Amin Dada olunaku lwe yakeera ku makya n'awera palamenti abamuli okumpi baalabanga Amin agenda okwetulisizaako bbomu naye nga Amin yali amaze okusoma gurawundi y'abannansi nti palamenti y'ebiseera ebyo ekibiina kya UPC kye kyali kisingamu ababaka abangi nga waliwo KY waliyo DP n'ebibiina ebiralalalawo kaakati ng'ababaka abaali balondeddwa ng'aba Democratic Party bwe batuukanga mu palamenti awo baatandikanga okupepeya mu mpepeya yemu n'aba UPC n'abalala bwe bati kati Amini n'agamba kati kiteesawo palamenti eno ng'ate mwena muli bandowooza ki bandowoozeemu kyekyaki kyo kino ekiyumba kati kyekikole ki abantu abakulu bagamba omusajja akoze eki kino naye bagenda okugirayo ti ng'ekiri ku radio Uganda ne ku TV y'eggwanga ng'abantu bali mu kukyenkebula mazina na wano okitegedde omulembe guno ogamba otya ne bukeera ku makya President Museveni ono lwakuba yakitegeera nti bano be basiru be bano bakozesa buli kyabwe kyabujega ne bukeera ku makya Museveni nze nankolera ebintu ebi ekisooka ntambuza bigere mpaka mu State House ne babodega ne bangana nja bakuba mbayiteko ekisooka nanyamba nakeera ku makya najjawo ekiyumba ekyo ne bakiteeka mu supermarket kikyo ite kiyumba ekyo kiparlament ekyo ne bateeka mu supermarket yaffe y'abakungu nga mwetugenda ne tugula ebintu bukazo bw'abaana baffe bw'okuwugiramu biki ekyo kiyumba ekyo ate ekyokubiri ekiyitibwa parliament nekiviirawo ddala ekyokubiri President Museveni n'anyamba n'ajjawo n'akeera ku makya n'agenda n'ayitamu n'amawulire n'agakati okulonda nkukoze eki nkugjeewo nze kanfuge bwe naaba nkooye omulala ajja kujja n'ateekateeka mulimu buulya bye mulibeera mwagadde byeyagala ebyo bw'okimanyi bulungi nti Museveni akola ebintu ebyo bibiri Uganda enayinza okubeera mu silence gy'otalabangako akasirikiro kayinza okubeera buli wamu mu katale ku radio ku TV abantu bayinza okweyagala abantu bayinza okukola emirimu gyabwe kuba emitima gyabwe gibeera tawakkalu giba gimaze okukola ki okumatira kyenayagala nnyo kwa Idi Amin ti Amin bwe yamanya nti abantu bantagenda kusobola kubeegayiranga mu mpaakalulo yagera ku makya nagana naye mumanyi mwagala kisi service nze kangene mbakolere service mwe mulimanyi kye mulimpa naye ebyokunnonda mu bigirewo ddala kale
Ezo zensonga nga bwe zibadde olunaku olwaleero muzikiriza kadde tekatuganya kusukka wano akumata kumira mpeera enkya misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ffenna tubeereyo.